Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaruumi. Essuula esooka. Enjiri ebikkula obutuukirivu bwa Katonda. Okulamusa abaawandiikirwa ebbaluwa. Pawulo, omuddu wa Yesu Kristo, eyayitibwa okuba omutume, n'enjawulibwa okubunyisa enjiri ya Katonda, gye yasuubiriza edda mu bannabbi be ne mu byawandiikibwa ebitukuvu. Enjiri ekwata ku mwana we, eyazaalibwa mu zzadde lya Dawudi mu mubiri, eyalagibwa okuba omwana wa Katonda mu maanyi ne mu mwoyo gw'obutukuvu, n'olw'okuzuukira kwe mu bafu, Yesu Kristo Mukama waffe, okuyita mu ye mwe twafunira ekisa n'obutume, tuleete obugonvu bw'okukkiriza olw'erinnya lye mu mawanga gonna, era nammwe muli mu bo, abayitibwa okuba aba Yesu Kristo, eri bonna abali mu Ruumi, abaagalwa Katonda, abayitibwa okuba abatukuvu, ekisa kibe nammwe n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Okwebaza Katonda. Okusooka, neebaza Katonda wange ku bwa Yesu Kristo ku lwammwe mwenna, kubanga okukkiriza kwammwe kwogerwako mu nsi zonna. Kubanga Katonda ye mujulirwa, gwe mpeereza mu mwoyo gwange mu njiri y'Omwana we, bwe ntyo buli kiseera mboogerako bulijjo mu ssaala zange, nga neegayirira bulijjo mu kusaba kwange, Katonda bw'ayagala, ndyoke ntambuzibwenga bulungi okujja gye muli. Kubanga neegomba okubalabako, ndyoke mbawe ku kirabo eky'omwoyo, mulyoke munywezebwe, olwo ffenna tuzzibwemu amaanyi olw'okukkiriza kwaffe, okwammwe n'okwange. Era abooluganda, njagala mumanye ng'emirundi mingi nalowooza okujja gye muli, naye ne nziyizibwa okutuusa kaakano, ndyoke mbeereko n'ebibala bye nfuna mu mmwe, era nga ne mu baamawanga amalala. Nina obuvunaanyizibwa okuyamba Abayonaani era ne bannamawanga, ab'amagezi era n'abasirusiru, era kyenva njagala okubabuulira enjiri nammwe abali mu Ruumi. Amaanyi g'enjiri. Kubanga enjiri tenkwasa nsonyi, kubanga ge maanyi ga Katonda agalokola buli akkiriza, okusookera ku Muyudaaya era n'Omuyonaani. Kubanga mu njiri obutuukirivu bwa Katonda bubikkulibwa, obuva mu kukkiriza okutuuka mu kukkiriza, nga bwe kyawandiikibwa nti, naye omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza. Obutuukirivu bwa Katonda n'obusungu bwe eri aboonoonyi. Obusungu bwa Katonda eri aboonoonyi. Kubanga obusungu bwa Katonda bubikkuliddwa okuva mu ggulu, ku butatya Katonda bwonna, n'obutaba na butuukirivu bwonna, obw'abantu abaziyiza amazima mu butaba na butuukirivu, kubanga ebiyinza okumanyika ebya Katonda bimanyika, birabika gye bali, kubanga Katonda yabibalaga. Kubanga okuviira ddala ku kutonda ensi, embeera ye erabika, kwe kugamba obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe, birabikira ddala bulungi, nga bitegeererwa mu ebyo bye yatonda, bwe batyo babeere nga tebalina kyakuwoza, kubanga newankubadde nga Katonda baamumanya, naye tebaamugulumizanga nga Katonda, newankubadde okumwebazanga, wabula ne bagobereranga ebitaliimu mu mpaka zaabwe, omutima gwabwe omusirusiru ne gujjuzibwa ekizikiza. Bwe beeyita ab'amagezi so nga basiruwala, ne bawaanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo okufaanana ekifaananyi ky'omuntu aggwaawo, n'eky'ebinyonyi, n'eky'ebisolo, n'eky'ebyewalula. Katonda kyeyava abawaayo eri obugwagwa mu kwegomba kw'emitima gyabwe, okwonoonanga ekitiibwa ky'emibiri gyabwe bokka na bokka, kubanga amazima ga Katonda baagawaanyisaamu obulimba, ne basinzanga era ne baweerezanga ekitonde okusinga Omutonzi, eyeebazibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda kyeyava abawaayo eri okukwatibwa okw'ensonyi, kubanga abakazi baabwe baawaanyisa ekikolwa kyabwe eky'obuzaaliranwa, ne bakifuula ekitali kya buzaaliranwa, era n'abasajja bwe batyo, bwe baaleka ekikolwa eky'omukazi eky'obuzaaliranwa, ne baakanga mu kwegomba kwabwe bokka na bokka, abasajja n'abasajja, nga bakolagananga ebitasaana, era bwe batyo ne beereetera ekibonerezo ekigwanira okwonoona kwabwe. Era nga bwe batakkiriza kubeera ne Katonda mu magezi gaabwe, Katonda yabawaayo eri omwoyo ogutakkirizibwa, okukolanga ebitasaana, nga bajjudde obutaba na butuukirivu bwonna, obubi, okwegomba, ettima, nga bajjudde obuggya, obussi, okuyomba, obukuusa, enge, abageya, abalyolyoma, abakyawa Katonda, ab'ekyejo, ab'amalala, abeenyumiriza, abayiya ebigambo ebibi, abatawulira bazadde baabwe, abatalina magezi, abaleka endagaano, abataagalana, abatalina kusaasira, era newankubadde bamanyi nga Katonda asala omusango, era nti abakola ebyo basaanidde okufa, tebabikola bukozi
era naye basiima ababikola. Abaluumi essula ey'okubiri. Katonda asala omusango mu bwenkanya. Ky'ova olema okubeera n'ekyokuwoza gw'omuntu, kyonna ky'oli, bw'osalira omulala omusango, kubanga mu kusalira abalala omusango, naawe oba ogwesalidde okukusinga, kuba bo bye bakola, naawe agusala by'okolera ddala. Tumanyi ng'ensala ya Katonda mu mazima etuukira ddala ku abo abakola bwe batyo. Olowooza ggwe omuntu asalira abakola ebyo omusango okubasinga, so nga naawe by'okola, olowooza nti oliwona omusango Katonda gw'alisala? Oba ekisa kya Katonda ekingi n'obuwombeefu n'okugumiikiriza by'onyoomye. Tomanyi ng'ekisa kya Katonda weekiri olw'okukuleetera okwenenya? Naye olw'obukakanyavu n'omutima oguteenenya, weeterekera obusungu obuliba ku lunaku olw'obusungu, obutuukirivu bwa Katonda obw'okusala omusango kwe bulibikkulirwa, alisasula buli muntu ng'ebikolwa bye bwe byali, abo mu kugumiikiriza abanyiikira okukola ebirungi nga baluubirira okufuna ekitiibwa n'ettendo n'obutafa, alibasasula obulamu obutaggwaawo. Naye abo abayomba n'abatagondera mazima naye bagoberera obutali butuukirivu, Katonda alibasunguwalira n'abakambuwalira. Walibaawo okubonyaabonyezebwa n'okulumizibwa ku buli muntu akola ebibi, okusookera ku Muyudaaya era ne ku Muyonaani, naye ekitiibwa n'ettendo n'emirembe biribeera ku buli akola obulungi, okusookera ku Muyudaaya era ne ku Muyonaani, kubanga Katonda tasosola mu bantu. Kubanga bonna abaayonoonanga awatali mateeka era balizikirizibwa nga tebavunaanibwa mateeka, ate bonna abaayonoonanga nga balina amateeka balisalirwa omusango okusinziira mu mateeka, kubanga abawulira obuwuliza amateeka si be batuukirivu eri Katonda, wabula abo abakola amateeka bye galagira be baliweebwa obutuukirivu. Kubanga abamawanga abatalina mateeka bwe bakolera mu kutegeera eky'obuzaaliranwa bwabwe, ne batuukiriza ebyo amateeka bye galagira, abo be baba bafuuse amateeka agabafuga newankubadde nga tebalina mateeka gali. Balaga nti amateeka kye galagira kiwandiikiddwa mu mitima gyabwe, omwoyo gwabwe gukikakasa, kubanga ebirowoozo byabwe emirundi egimu bibalumiriza omusango, ate emirundi emirala bibawolereza. Ku lunaku olwo, okusinziira ku njiri yange, Katonda asala omusango gw'ebyama by'abantu ku bwa Yesu Kristo. Abayudaaya n'amateeka. Naye gwe bw'oyitibwa Omuyudaaya, ne weesigama ku mateeka, ne weenyumiriza mu Katonda, n'omanya Katonda by'ayagala, n'osiima ebisinga obulungi, kubanga wayigirizibwa mu mateeka, era bw'oba weekakasa ggwe okubeera omusaale w'abazibe b'amaaso, omusana gw'abali mu kizikiza, omulagirizi w'abatalina magezi, omuyigiriza w'abaana abato, kubanga tulina mu mateeka ebisibiddwamu eby'amagezi n'eby'amazima, kale ggwe ayigiriza abalala, lwaki teweeyigiriza wekka? Abuulira obutabbanga, obba? Agamba abalala obutayendanga, oyenda? Akyawa ebifaananyi oba eby'omu biggwa? Eyeenyumiririza mu mateeka, onyooma Katonda ng'osobya amateeka? Kubanga erinnya lya Katonda livvoolebbwa mu baamawanga ku lwammwe nga bwe kyawandiikibwa. Kubanga okukomolebwa kugasa bw'okwata amateeka, naye bw'oba musobya w'amateeka, okukomolebwa kwo kuba kufuuse obutakomolebwa. Kale atali mukomolebwa akwata ebiragiro ebiri mu mateeka, obutakomolebwa bwe tebulibalibwa kuba kukomolebwa? Era atali mukomole mu buzaaliranwa bw'atuukiriza amateeka, tali kusalira musango ggwe asobya amateeka, newankubadde ng'olina ebyawandiikibwa mu mateeka era nga wakomolebwa? Kubanga Omuyudaaya ow'okungulu si ye Muyudaaya, so n'okukomolebwa kw'omubiri okw'okungulu si kwe kukomolebwa, naye Omuyudaaya ow'omunda ye Muyudaaya, n'okukomolebwa kwe kw'omu mutima mu mwoyo, si mu nnukuta atatenderezebwa bantu wabula Katonda. Abaluumi essula ey'okusatu. Omuyudaaya talina kyasinza balala. Kale Omuyudaaya kiki kyasinza abalala? Oba okukomolebwa kugasa ki? Kugasa nnyo mu bigambo byonna eky'olubereberye, kubanga Abayudaaya baateresebwa ebyo Katonda bye yayogera. Kubanga kiba ki abamu bwe bataba na kukkiriza, obutakkiriza bwabwe bulijjawo obwesigwa bwa Katonda? Nedda, tekisoboka. Katonda abawa amazima, buli muntu ne bw'aba omulimba, nga bwe kyawandiikibwa nti, obeere mutuukirivu mu bigambo byo, osinge bw'osalirwa omusango. Naye obutali butuukirivu bwaffe bwe butenderezesa obutuukirivu bwa Katonda, tunaayogera tutya? Katonda si mutuukirivu bw'atubonereza n'obusungu? Njogera ng'abantu bwe boogera. Nedda n'akatono, kubanga bwe kiba bwe kityo, Katonda alisalira atya ensi omusango?
Naye amazima ga Katonda bwe geeyongera okulabika olw'obulimba bwange, ye n'aweebwa ekitiibwa. Nze kiki ekinsaliza omusango nate ng'omwonoonyi? Era kiki ekitulobera okwogera nga bwe tuwaayirizibwa, era ng'abamu bwe boogera nti tugamba nti tukolenga ebibi ebirungi byoke bijje? Abo okusalirwa kwabwe omusango kwa nsonga. Abantu bonna bafugibwa ekibi. Kale kiki? Ffe Abayudaaya tulina kye tusinza abalala? Nedda, n'akatono. Kubanga tusoose okulaga nti Abayudaaya era n'Abayonaani bonna bafugibwa ekibi, nga bwe kyawandiikibwa nti, tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda, bonna baakyama, baafuuka batasaana wamu, tewali akola obulungi, tewali n'omu. Omumiro gwabwe y'entaana eyasaamiridde, balimba n'ennimi zaabwe, obusago bw'embalasaasa buli wansi w'emimwa gyabwe, akamwa kaabwe kajjudde okukolima n'okukaawa, ebigere byabwe byanguwa okuyiwa omusaayi, okuzikirira n'obunaku biri mu makubo gaabwe. So tebamanyanga kkubo lya mirembe, tewali kutya Katonda mu maaso gaabwe. Naye tumanyi nga byonna amateeka bye googera gagamba abo abalina amateeka buli kamwa konna kazibibwe, n'ensi zonna zibeereko omusango eri Katonda. Kubanga olw'ebikolwa by'amateeka alina omubiri yenna taliweebwa butuukirivu mu maaso ge, kubanga amateeka ge gamanyisa ekibi. Obutuukirivu bwa Katonda obulokola. Obutuukirivu bufunibwa lwa kukkiriza. Naye kaakano awatali mateeka, obutuukirivu bwa Katonda obutegeezebwa amateeka ne bannabbi bulabisibwa, bwe butuukirivu bwa Katonda olw'okukkiriza Yesu Kristo eri bonna abakkiriza, kubanga tewali njawulo, kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda, naye baaweebwa obutuukirivu bwa buwa lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Katonda gwe yassaawo okuba omutango olw'okukkiriza omusaayi gwe, okulaga obutuukirivu bwe, olw'okuleka ebibi ebyakolebwanga edda, Katonda ng'agumiikiriza okulaga obutuukirivu bwe mu biro bino, alyoke abeere omutuukirivu era ng'awa obutuukirivu buli akkiriza Yesu. Kale okwenyumiriza kuli luuyiwa? Tekuliiwo. Lwaki tekuliiwo? Tekuliiwo olw'ebikolwa? Nedda, naye lwa kukkiriza. Kyetuva tukakasa ng'omuntu aweebwa obutuukirivu lwa kukkiriza, so si lwa kutuukiriza bikolwa bya mu mateeka. Oba Katonda Katonda w'Abayudaaya bokka? Si Katonda w'Abamawanga nabo? Weewaawo, era n'Abamawanga nabo waabwe. Olw'okuba Katonda ali omu, aliwa obutuukirivu abakomole olw'okukkiriza, n'abatali bakomole olw'okukkiriza. Kale amateeka tugaggyawo olw'okukkiriza? Nedda n'akatono, naye tuganyweza bunyweza. Abaluumi essuula ey'okuna. Ekyokulabirako ekya Ibulayimu. Kale kiki kye tunaayogera ku Ibulayimu jjajjaffe kye yalaba mu mubiri? Kubanga Ibulayimu singa yaweebwa obutuukirivu olw'ebikolwa, singa alina ekimwenyumirizisa, naye talina mu maaso ga Katonda. Kubanga ebyawandiikibwa byogera bitya? Ibulayimu n'akkiriza Katonda, ne kumubalirwa okuba obutuukirivu. Kale omukozi empeera ye temuweebwa ng'ekirabo, naye ng'ekyo ky'ateekwa okuweebwa. Naye atakola, kyokka n'akkiriza oyo awa obutuukirivu abatatya Katonda, okukkiriza kwe kumubalirwa okuba obutuukirivu. Era ne Dawudi alangirira omukisa ku muntu, Katonda gw'abalira obutuukirivu awatali bikolwa nti, baweereddwa omukisa abaggyibwako ebyonoono byabwe, ebibi byabwe byabikkibwako, aweereddwa omukisa omuntu Mukama gw'atabalira kibi. Kale omukisa ogwo guli ku bakomole bokka, oba nantiki ne ku abo abatali bakomole? Kubanga tugambye nti okukkiriza kwe kwabalirwa Ibulayimu okuba obutuukirivu. Kale kwabalwa kutya? Bwe yali ng'akomoleddwa, nantiki bwe yali nga tannakomolebwa? Si bwe yali ng'akomoleddwa naye nga tannakomolebwa, n'aweebwa ekyokulabirako eky'okukomolebwa, akabonero k'obutuukirivu obw'okukkiriza kwe yalina nga tannakomolebwa, alyoke abeere nga jjajjaabwe bonna abakkiriza nga si bakomole, babalirwenga obutuukirivu. Era ye jjajja w'abakomole, so si w'abo abakomole obukomozi, naye abatambulira mu bigere by'okukkiriza kwa jjajjaffe Ibulayimu kwe yalina nga tannakomolebwa. Katonda bye yasuubiza bifunibwa bakkiriza. Kubanga okusuubiza tekwaweerwa Ibulayimu newankubadde ezzadde lye mu mateeka, nti alibeera musika wansi zonna, wabula mu butuukirivu obw'okukkiriza. Kubanga ab'omu mateeka singa be basika, okukkiriza singa kudibye, era n'okusuubiza singa kuggiddwawo. Kubanga amateeka gaaleeta obusungu, naye awatali mateeka, era tewabaawo kwonoona. Kale ebyo Katonda bye yasuubiza bisinziira mu kukkiriza,
okusuubiza kulyoke kubeerenga kwa kisa era kunywere eri ezzadde lyonna, si eri ab'omu mateeka bokka, naye era n'eri ab'omu kukkiriza kwa Ibulayimu, ye jjajjaffe ffenna. Kyawandiikibwa nti, nkufudde jjajja w'amawanga amangi mu maaso g'oyo gwe yakkiriza, ye Katonda, azuukiza abafu era ayita ebitaliiwo ng'ebiriwo. Ibulayimu yakkiriza n'asuubira awatasuubirikika, alyoke abeerenga jjajja w'amawanga amangi, nga bwe kyayogerwa nti, ezzadde lyo liriba bwe lityo. N'atanafuwa mu kukkiriza bwe yalowooza omubiri gwe nga gulinga ogufudde, kubanga yali awezezza emyaka nga 100 era nga ne Saala mugumba. Teyalekayo kukkiriza era teyabuusabuusamu ebyo Katonda bye yamusuubiza, naye n'afuna amaanyi olw'okukkiriza ng'agulumiza Katonda era ng'ategeerera ddala nga bye yasuubiza era ayinza n'okubikola. Era kyekwava kumubalirwa okuba obutuukirivu. Naye tekyawandiikibwa ku lulwe yekka nti kwamubalirwa, naye era ne ku lwaffe abagenda okubalirwa, abakkiriza mu oyo eyazuukiza Yesu Mukama waffe mu bafu, eyaweebwayo olw'ebyonoono byaffe n'azuukira olw'okutuweesa obutuukirivu. Abaluumi essuula ey'okutaano. Essuubi eriva mu butuukirivu obw'okukkiriza. Okuba obulungi ne Katonda. Kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza, tulina emirembe ne Katonda mu Mukama waffe Yesu Kristo. Mu ye mwe twayita okufuna ekisa kino kye tuyimiriddemu, era tusanyuka mu kusuubira kwe tulina okw'okugabana ku kitiibwa kya Katonda. So si ekyo kyokka, era naye twenyumirizenga mu kubonaabona kwaffe, nga tumanyi ng'okubonaabona kuleeta okugumiikiriza, nate okugumiikiriza kuleeta empisa ennungi, n'empisa ennungi zireeta okusuubira, n'okusuubira tekukwasa nsonyi, kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa ddala mu mitima gyaffe mu Mwoyo Omutukuvu gwe twaweebwa. Bwe twali nga tukyali banafu, mu kiseera ekituufu Kristo n'afiirira abatatya Katonda. Kizibu omuntu okufiirira omuntu omutuukirivu, oboolyawo mpozi omuntu aguma okufiirira omuntu omulungi. Naye Katonda alaga okwagala kwe ye gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyalina ebibi, Kristo n'atufiirira. Kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe, okusinga ennyo alitulokola okutuggya mu busungu bwa Katonda. Kuba obanga bwe twali tukyali balabe, twatabaganyizibwa ne Katonda olw'okufa kw'Omwana we. Kaakano nga bwe tutabaganyiziddwa, tulirokoka olw'obulamu bwe. Era si ekyo kyokka, era naye tusanyukira mu Katonda mu Mukama waffe Yesu Kristo, atuweesezza kaakano okutabagana okwo. Adamu ne Kristo. N'olwekyo ng'ekibi bwe kyajja mu nsi olw'omuntu omu, era n'okufa ne kuyingira olw'okwonoona, bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Kituufu ekibi kyaliwo mu nsi ng'amateeka tegannaweebwa, naye ekibi tekibalibwa awatali mateeka. Kyokka okufa kwafuga okuva ku Adamu okutuusa ku Musa, era ne kw'abo abataasobya ng'engeri y'okwonoona kwa Adamu, ye kye kifaananyi ky'oyo agenda okujja. Naye ekirabo eky'obuwa tekifaanana kwonoona, kuba obanga olw'okwonoona kw'omu abaafa bangi, kisinga nnyo ekisa kya Katonda n'ekirabo eky'obuwa mu kisa ky'omuntu omu Yesu Kristo, kyasukkirira okubuna mu bangi. Era ekirabo eky'obuwa tekifaanana n'ekyava mu kwonoona kw'omuntu omu, kubanga omusango ogwava mu kibi ekimu kwaleeta okusingibwa omusango, naye ekirabo eky'obuwa ekiva mu kwonoona okungi kireeta okuggyibwako omusango. Kuba obanga olw'okwonoona kw'omu okufa kwafuga ku bw'omu, okusinga ennyo abo abaweebwa ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obuwa eky'obutuukirivu balifugira mu bulamu ku bw'oyo omu Yesu Kristo. Kale bwe kityo ng'olw'okwonoona kw'omu omusango bwe gwasinga abantu bonna, bwe kityo n'olw'obutuukirivu bw'omu ekirabo kyali ku bantu bonna okuweesa obutuukirivu bw'obulamu. Kubanga olw'obutawulira bw'omuntu omu oli abangi bwe baafuuka ababi, bwe kityo n'olw'okuwulira kw'oyo omu abangi balifuuka abatuukirivu. Amateeka gajja okwonoona kusukkirire, naye ekibi bwe kyasukkirira, ekisa ne kisinga okusukkirira. Era ng'ekibi bwe kyafugira mu kufa, era n'ekisa kya Katonda bwe kityo bwe kifugira mu butuukirivu, ne kituweesa obulamu obutaggwaawo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Abaluumi essuula y'omukaaga. Okubatiza kitegeeza kufa ku kibi. Kale tunaayogera tutya? Tunyiikirenga okukola ekibi ekisa kyeyongerenga? Nedda n'akatono. Abaafa ku kibi tunaabeeranga tutya abalamu mu kyo nate? Temumanyi nti ffe ffenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu era twabatizibwa okuyingira mu kufa kwe? Bwe twabatizibwa
twaziikibwa wamu naye, nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya Kitaawe, bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obuggya. Kuba obanga twagattibwa wamu naye mu kufa kwe, era tuligattibwa wamu naye ne mu kuzuukira kwe. Tumanyi nti omuntu waffe ow'edda yakomererwa wamu naye, omubiri gw'ekibi gulyoke guzikirizibwe, tuleme okubeeranga nate abaddu b'ekibi. Kubanga afudde aba takyafugibwa kibi. Naye obanga twafiira wamu ne Kristo, era tukkiriza nga tulibeera balamu wamu naye, tumanyi nti nga Kristo bwe yamala okuzuukizibwa mu bafu takyafa nate, okufa tekukyamufuga. Kubanga okufa kwe yafa ku kibi omulundi gumu, naye obulamu bw'alina ali nabwo eri Katonda. Bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okubeera abaafa ku kibi, naye abalamu eri Katonda mu Kristo Yesu. Kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe ogufa, ne mugondera okwegomba kwagwo. Temuwangayo bitundu byammwe eri ekibi okukozesebwa obutali butuukirivu, naye mwewengayo eri Katonda ng'abalamu abaava mu bafu, n'ebitundu byammwe okubeeranga eby'okukozesa obutuukirivu eri Katonda. Kubanga ekibi tekiibenga mukama wammwe, kubanga amateeka si ge gabafuga wabula ekisa. Tufuuke baddu ba butuukirivu. Kale tukole tutya? Tukolenga ekibi kubanga amateeka si ge gatufuga wabula ekisa? Nedda n'akatono. Temumanyi nga gwe mwewa okuba abaddu, muba baddu b'oyo gwe muwulira? Oba ab'ekibi okuleeta okufa, oba ab'okuwulira okuleeta obutuukirivu? Naye Katonda yeebazibwe, kubanga mmwe abaali abaddu b'ekibi, mwawulira n'omutima gwammwe gwonna ebyo ebiri mu njigiriza gye mwaweebwa. Kale bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi, mwafuuka baddu ba butuukirivu. Njogera mu buntu olw'obunafu bw'omubiri gwammwe, kubanga bwe mwawangayo ebitundu byammwe okuba abaddu eri obugwagwa n'eri obujeemu okujeemanga, bwe mutyo kaakano muwengayo ebitundu byammwe okubanga abaddu eri obutuukirivu okutukuzibwa. Kubanga bwe mwabanga abaddu b'ekibi, mwabanga baddembe eri obutuukirivu. Kale ebibala ki bye mwalina mu biro ebyo eby'ebigambo ebikwasa ensonyi kaakano? Kubanga enkomerero yaabyo kufa. Naye kaakano bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi, ne mufuuka abaddu ba Katonda, mulina ebibala byammwe olw'okutukuzibwa, n'enkomerero obulamu obutaggwaawo. Kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo eky'obuwa ekya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Abaluumi essula ey'omusanvu. Amateeka galina bwe gakoma okufuga. Ekyokulabirako eky'obufumbo. Oba temumanyi abooluganda, kubanga ngamba abategeera amateeka, ng'amateeka gafuga omuntu ng'akyali mulamu? Kubanga omukazi afugibwa bba ng'akyali mulamu, naye bba bw'afa ng'asumuludda mu mateeka ga bba. Kale bwe kityo bba bw'aba ng'akyali mulamu, bw'anaabanga n'omusajja omulala anaayitibwanga mwenzi, naye bba bw'afa ng'asumuluddwa eri amateeka, era bw'afumbirwa omusajja omulala, olwo aba si mwenzi. Bwe kityo abooluganda, era nammwe mwafa ku mateeka olw'omubiri gwa Kristo, mubeere n'omulala, y'oyo yazuukizibwa mu bafu, tulyoke tubalirenga Katonda ebibala. Kubanga bwe twabanga mu mubiri, okwegomba okubi okuliwo olw'amateeka, kwakolanga mu bitundu byaffe, ne kubaliranga okufa ebibala. Naye kaakano twasumululwa mu mateeka, bwe twafa ku ekyo ekyabanga kitufuga, tuleme okuweerereza mu nnukuta ez'edda, naye tuweerereze mu bulamu obujja obw'omwoyo. Amateeka n'ekibi. Kale tunaayogera tutya? Amateeka kye kibi? Nedda n'akatono. Naye sanditegedde kibi wabula mu mateeka, kubanga sandimanye kwegomba, singa amateeka tegaayogera nti teweegombanga, naye ekibi bwe kyalaba omukisa mu mateeka, kyaleeta mu nze okwegomba okw'engeri zonna. Kubanga awataba mateeka ekibi nga kifudde. Nange edda nabanga mulamu awatali mateeka, naye ekiragiro bwe kyajja okwonoona ne kuzuukira, nange ne nfa, n'ekiragiro ekyali ekyokuleeta obulamu, ekyo ne kirabika gye ndi ng'ekyokuleeta okufa, kubanga ekibi bwe kyalaba we kisinziira olw'ekiragiro, ne kinnimba, era olw'ekiragiro ne kinzita. Bwe kityo amateeka matukuvu n'ekiragiro kitukuvu, kya mazima era kirungi. Kale ekirungi kyaleeta okufa gye ndi? Nedda n'akatono. Kyali kibi ekyaleeta okufa mu nze nga kuyita mu kirungi, mu ngeri nti ekibi ekyo kirabisibwe okuba ekibi, era okuyita mu kiragiro nfuuke omwonoonyi ddala. Olutalo lw'okwonoona oluli mu muntu. Kubanga tumanyi ng'amateeka ga mwoyo, naye nze ndi wa mubiri, natundibwa okufugibwanga ekibi. Kubanga kye nkola sikimanyi, kubanga kye njagala si kye nkola,
naye kye nkyawa kye nkola. Naye obanga kye ssaagala kye nkola, nzikiriza ng'amateeka amalungi. Kale kaakano si nze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Kubanga mmanyi nga mu nze gwe mubiri gwange temutuulamu kirungi, mpulira nga njagala okukola ekirungi naye nga sisobola. Kubanga kye njagala ekirungi sikikola, naye kye ssaagala ekibi kye nkola. Naye obanga kye ssaagala kye nkola, si nze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Bwe kityo ndaba etteeka nti nze bwe njagala okukola ekirungi, ekibi kimbeera kumpi. Kubanga nsanyukira amateeka ga Katonda mu muntu ow'omunda, naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ly'amagezi gange, era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ly'ekibi eriri mu bitundu byange. Nze nga ndi muntu munaku, ani alindokola mu mubiri ogw'okufa kuno? Neebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale bwe kityo, nze nzekka mu magezi ndi muddu w'amateeka ga Katonda, naye mu mubiri wa tteeka lya kibi. Abaruumi essuula ey'omunaana. Obulamu obuli mu mwoyo. Kale kaakano tebaliko musango abali mu Kristo Yesu. Kubanga etteeka ery'omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe ne linzigya mu tteeka ery'ekibi n'ery'okufa. Kubanga Katonda yakola amateeka kye gataayinza kukola, kubanga manafu olw'omubiri, bwe yatuma omwana we ye mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi, alyoke asalire omusango ekibi mu mubiri. Obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe, abatatambula kugoberera mubiri, wabula abagoberera omwoyo. Kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri, naye abagoberera omwoyo bagoberera bya mwoyo. Kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa, naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda, kubanga tegufugibwa amateeka ga Katonda, kubanga n'okuyinza tegugayinza, n'abo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda. Naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo, bw'abanga ddala omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe. Naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo, oyo si wuwe. Naye obanga Kristo ali mu mmwe, emibiri gyammwe ne bwe gifa olw'ekibi, emyoyo gyammwe giba miramu olw'obutuukirivu. Naye obanga omwoyo gw'oyo eyazuukiza Yesu mu bafu atuula mu mmwe, oyo yazuukiza Kristo Yesu mu bafu, era n'emibiri gyammwe egifa aligifuula emiramu ku bw'omwoyo gwe atuula mu mmwe. Kale nno, abooluganda, tulina ebbanja. Omubiri si gwe gutubanja okugobereranga omubiri, kubanga bwe munaagobereranga omubiri mugenda kufa. Naye bwe munaafiisanga ebikolwa eby'omubiri olw'omwoyo, muliba balamu. Kubanga bonna abakulembera omwoyo gwa Katonda, abo be baana ba Katonda. Kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya, naye mwaweebwa omwoyo ogw'okufuuka abaana, gwe tukoowoola nti, Aba, Kitaffe. Omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda. Nga bwe tuli abaana, era tuli basika. Abasika ba Katonda, era abasikira awamu ne Kristo, bwe tubonaabonera awamu, era tulyoke tuweerwe wamu ekitiibwa. Ekitiibwa kye tuliweebwa. Kubanga ng'era ng'okubonaabona kw'omubiro bya kaakati, tekwenkanankana na kitiibwa ekigenda okutubikkulirwa. Kubanga ebitonde byonna bitunula nga byesunga okubikkulirwa kw'abaana ba Katonda. Kubanga ebitonde biringa ebitalina mugaso, si lwa kwagala kwabyo, wabula ku bw'oyo eyayagala bibeere bwe bityo mu kusuubira. Kubanga era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda. Tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumirwa wamu okutuusa kaakano. Era si bitonde byokka, naye era naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo, era naffe tusinda mu nda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana, kwe kununulibwa kw'omubiri gwaffe. Kubanga twalokoka lwa kusuubira, naye ekisuubirwa ekirabika si kusuubira, kubanga ani asuubira ky'alabako? Naye bwe tusuubira kye tutalabako, tukirindirira n'okugumiikiriza. Era bwe kityo omwoyo atubeera mu bunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye omwoyo yennyini atwegayiririra n'okusinda okutayogerekeka, naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli, kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Kubanga abo bonna be yamanya edda, era yabaawula dda okufaananyizibwa ng'engeri y'omwana we, abeere ng'omubereberye mu booluganda abangi. Era abo be yayawula edda, abo era yabayita, era be yayita yabawa obutuukirivu, era be yawa obutuukirivu ekitiibwa.
Okwagala kwa Katonda. Kale tunaayogera tutya ku ebyo? Katonda bw'abeera ku lwaffe, omulabe waffe y'ani? Ataagaana mwana we ye, naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, era talitugabira bintu byonna wamu naye? Ani aliroopa abalonde ba Katonda? Katonda abawa obutuukirivu, ani alibasalira omusango? Kristo Yesu yafa, oba okusinga eyazuukira, ali ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda era atuwolereza, ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku, oba kulumwa, oba kuyigganyizibwa, oba njala, oba kuba bwereere, oba kabi, oba kitala, nga bwe kyawandiikibwa nti, tuttibwa obudde okuziba, okutulanga ggwe, tubalibwa ng'endiga ez'okusalibwa. Naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala, kubanga ntegeredde ddala nga newankubadde okufa, newankubadde obulamu, newankubadde bamalayika, newankubadde abafuga, newankubadde ebiriwo, newankubadde ebigenda okubaawo, newankubadde amaanyi, newankubadde obugulumivu, newankubadde okugenda wansi, newankubadde ekitonde kyonna ekirala, tebiyinza kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Abaluumi essula y'omwenda. Obutuukirivu bwa Katonda eri Isirayiri n'eri abamawanga. Katonda n'abantu be abalonde. Njogera amazima mu Kristo, sirimba, omwoyo gwange ye mujulirwa mu Mwoyo Omutukuvu, nga nnina ennaku nnyingi n'okuluma okutamala mu mutima gwange, kubanga nandyagadde nze okukolimirwa Kristo olwa baganda bange, ab'ekika kyange mu mubiri. Abayisirayiri abaweebwa okufuuka abaana, n'ekitiibwa, n'endagaano, n'okuweebwa amateeka, n'okuweerezanga Katonda, n'ebyasuubizibwa, abalina bajjajjaabo, era omwava Kristo mu mubiri, afuga byonna, Katonda atenderezebwa emirembe gyonna. Amiina. Naye si kubanga ekigambo kya Katonda kyavaawo, kubanga abava mu Isirayiri si be Bayisirayiri bonna, so si kubanga ly'ezzadde lya Ibulayimu, kyebava babeera abaana bonna, naye mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaayitirwanga. Kwe kugamba nti abaana ab'omubiri abo si be baana ba Katonda, naye abaana ab'okusuubiza be babalibwa okuba ezzadde. Kubanga ekigambo kino kye ky'okusuubiza nti, ng'ebiro ebyo bwe biri ndijja, ne Saala aliba n'omwana. Naye si ekyo kyokka, era naye ne Lebbeeka bwe yalina olubuto olw'omu, Isaaka jjajjaffe, kubanga nga tebannazaalibwa, so nga tebannabaako kirungi oba kibi, okuteesa kwa Katonda mu kulonda kulyoke kunywere, si lwa bikolwa wabula ku bw'oyo ayita, n'agamba nti, omukulu aliba muddu wa muto. Nga bwe kyawandiikibwa nti, Yakobo namwagala, naye Esawu namukyawa. Kale tunaayogera tutya? Obutali butuukirivu buli eri Katonda? Nedda n'akatono. Kubanga agamba Musa nti, ndisaasira gwe ndisaasira, era ndikwatirwa ekisa gwe ndikwatirwa ekisa. Kale bwe kityo si lwa kwagala kwa muntu oba okufuba kwe, naye lwa kusaasira kwa Katonda. Kubanga ebyawandiikibwa bigamba Falaawo nti, kyenvudde nkulekawo ggwe, ndyoke nkulaga amaanyi gange, era erinnya lyange liryoke libuulirwenga mu nsi zonna. Kale bwe kityo asaasira gw'ayagala okusaasira, era akakanyaza gw'ayagala okukakanyaza. Obusungu bwa Katonda n'okusaasira kwe. Kale onoŋŋamba nti, Katonda kiki ekimunnenyesa nate? Kubanga ani aziyiza by'ayagala? Naye ekisinga, gwe omuntu, gw'ani awakana ne Katonda? Ekibumbe kirigamba eyakibumba nti kiki ekyakumumbisa bw'oti? Oba omubumbi talina buyinza ku bbumba, mu kitole ekimu okubumbamu ekibi eky'ekitiibwa, ne mu kirala ekitali kya kitiibwa? Kale kiki obanga Katonda bwe yayagala okulaga obusungu bwe n'okumanyisa obuyinza bwe, yagumiikiriza n'okulindirira ennyo ebibi eby'obusungu ebyateekerwateekerwa okuzikirira, alyoke amanyise obugagga obw'ekitiibwa kye ku bibya eby'okusaasirwa bye yateekerateekeredde ekitiibwa, ebibi ebyo yeffe n'okuyita be yayita, si mu Bayudaaya bokka, era naye ne mu baamawanga, era nga bw'ayogera mu Koseya nti, abataali bantu bange ndibayita abantu bange, era n'oyo ataayagalwa ndimuyita ayagaliddwa. Awo mu kifo kye baagambirwamu nti mwe temuli bantu bange, mwe baliyitirwa abaana ba Katonda omulamu. Era Isaaya ayogerera waggulu ebya Isirayiri nti, newankubadde omuwendo gw'abaana ba Isirayiri oba gulibanga omusenyu gw'ennyanja, naye kitundu butundu kye kirirokoka, kubanga Mukama alikola ekigambo kye ku nsi, ng'akituukiriza era ng'akisalako. Era nga Isaaya bwe yasooka okwogera nti, singa Mukama ow'Eggye teyatulekerawo zadde, twandibadde nga Sodomu era twandifaananye nga Ggomola.
Isirayiri n'obutuukirivu. Kale tunaayogera tutya? Nti ab'amawanga abataagobereranga butuukirivu baatuuka ku butuukirivu, bwe butuukirivu obuva mu kukkiriza, naye Isirayiri mu kugobereranga amateeka ag'obutuukirivu teyatuuka ku mateeka gali. Lwaki? Kubanga tebaabugobereranga nga basinziira mu kukkiriza wabula nga mu bikolwa. Beesittala ku jjinja ery'okwesittalwako, nga bwe kyawandiikibwa nti, laba nteeka mu Sayuuni ejjinja eryesittalwako n'olwazi olulibasuula, era akkiriza oyo talikwatibwa nsonyi. Abaluumi essuula y'ekkumi. Obutuukirivu buva mu kulokoka. Abooluganda, kye njagala mu mutima gwange era kye nsaba Katonda ku lwabwe kye kino, balokoke. Kubanga mbategeeza nga balina okunyiikirira Katonda naye si mu kutegeera. Kubanga bwe batamanya butuukirivu bwa Katonda, era bwe bagezaako okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini, tebagondera butuukirivu bwa Katonda. Kubanga Kristo y'enkomerero y'amateeka olw'okuweesa obutuukirivu buli akkiriza. Kubanga Musa awandiika nti, omuntu akola obutuukirivu obuva mu mateeka aliba mulamu mu bwo. Naye obutuukirivu obuva mu kukkiriza bwogera bwe buti nti, toyogeranga mu mutima gwo nti, ani alirinnya mu ggulu? Okwo kwe kuleeta Kristo wansi. Newankubadde nti, ani alikka emagombe? Okwo kwe kulinnyisa Kristo okuva mu bafu. Naye bwogera butya? Nti ekigambo kiri kumpi naawe mu kamwa ko ne mu mutima gwo, kye kigambo eky'okukkiriza kye tubuulira. Kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwa ko, n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu, olirokoka. Kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu, era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Kubanga ebyawandiikibwa byogera nti, buli amukkiriza talikwasibwa nsonyi. Kubanga tewali njawulo ya Muyudaaya na Muyonaani, Mukama waabwe bonna y'omu, era awa obugagga eri abo bonna abamukaabirira. Kubanga buli alikoowoola erinnya lya Mukama alirokoka. Naye balikoowoola batya gwe batannakkiriza? Era balikkiriza batya gwe batannawulirako? Era baliwulira batya awatali abuulira? Era balibuulira batya nga tebatumiddwa? Nga bwe kyawandiikibwa nti, ebigere byabwe nga birungi abo abaleeta ebigambo ebirungi. Naye bonna tebaagondera njiri. Kubanga Isaaya ayogera nti, Mukama ani eyakkiriza ekigambo kyaffe? Kale okukkiriza kuva mu ekyo ekiwuliddwa, n'ekiwuliddwa kiva mu kubuulira Kristo. Naye mbuuza, tebawuliranga? Weewaawo, ddala baawulira, kubanga eddoboozi lyabwe lyabuna mu nsi zonna, n'ebigambo byabwe okutuuka ku nkomerero z'ensi. Era nate mbuuza, Isirayiri tategeeranga? Musa ye yasooka okwogera nti, ndibakwasa obuggya eri abo abatali ggwanga, eri eggwanga eritalina magezi ndibasunguwaza. Era Isaaya aguma nnyo n'ayogera nti, navumbulibwa abo abatannoonyanga, n'eraga eri abo abatambuulirizangako. Naye eri Isirayiri ayogera nti, obudde okuziba nagololera emikono gyange abantu abajeemu era abatawulira. Abaluumi essuula y'ekkumi. Okusaasira kwa Katonda eri Isirayiri. Kale mbuuza, Katonda yeegaana abantu be? Nedda, n'akatono. Nange kennyini ndi mu Isirayiri, wa mu zzadde lya Ibulayimu, wa mu kika kya Benyamini. Katonda tagaananga bantu be be yamanya edda. Oba temumanyi ebyawandiikibwa ku Eriya bwe byogera? Ku ngeri gye yasaba Katonda ku Bayisirayiri? Mukama, basse bannabbi bo, ne bazikiriza ebyoto byo, era nze nsigaddewo nzekka, era banoonya obulamu bwange. Naye Katonda yamuddamu nti, nze neekuumidde abasajja 7 abatafukaamiriranga Bayaali. Kale bwe kityo era ne mu biro bino waliwo ekitundu ekyafikkawo abaalondebwa olw'ekisa. Naye bwe kibanga lwa kisa, olwo kiba nti si lwa bikolwa, kuba olwo ekisa kiba tekikyali kisa nate. Kale tukole tutya? Isirayiri yalema okufuna kye yali anoonya, abaalondebwa baakiraba, ate abalala ne bakakanyazibwa, nga bwe kyawandiikibwa nti, Katonda yabawa omwoyo ogw'okubongoota, amaaso ag'obutalaba, n'amatu ag'obutawulira, okutuusa ku lunaku lwa leero. Era Dawudi ayogera nti, emmeeza yaabwe ebafuukira akakunizo n'ekigu, n'enkonge n'empeera gye bali, amaaso gaabwe gasiikirizibwe obutalaba, era obakutamyenga emigongo gyabwe emirembe gyonna. Kambuuze, baamala kwesittala ne balyoka bagwa? Nedda, n'akatono.
Naye olw'okwonoona kwabwe obulokozi kyebwava bujja eri ab'amawanga, Abayisirayiri bakwatibwa obuggya. Naye obanga okwonoona kwabwe kutegeeza bugagga bwa nsi, n'okulemwa kwabwe kutegeeza bugagga eri ab'amawanga, okutuukirira kwabwe tekulisinga nnyo obulokozi bw'ab'amawanga. Kaakano njogera nammwe ab'amawanga. Kale kubanga nze ndi mutume w'ab'amawanga, ngulumiza okuweereza kwange, ndyoke nkwase Bayudaaya bannange obuggya, bwe ntyo ndokole abamu mu bo. Kuba obanga okugaanibwa kwabwe kutegeeza kutabaganya ensi, okusembezebwa kwabwe kutegeeza ki? Okuggyako obulamu okuva mu bafu. Era ebibala ebibereberye bwe biba ebitukuvu, era n'ekitole kiba kitukuvu, era ekikolo bwe kiba ekitukuvu, era n'amatabi gaba matukuvu. Naye obanga amatabi agamu gaawogolebwako, naawe eyali omuzeyituuni ogw'omu nsiko, n'osimbibwa mu kifo kyago, ogabane ku bugagga obw'omuzeyituuni, teweenyumiririzanga ku matabi ago. Bw'oba weenyumiriza, jjukira nti si ggwe wanirira ekikolo, naye ekikolo kye kiwanirira ggwe. Kale onooyogera nti, amatabi gaawogolwako nze nsobole okusimbibwako. Weewaawo, gaawogolwako lwa butakkiriza, naawe onywedde lwa kukkiriza. Teweegulumizanga, naye tyanga. Kuba obanga Katonda teyasaasira amatabi ga buzaaliranwa, era naawe talikusaasira. Kale laba obulungi n'obukambwe bwa Katonda, eri abaagwa bukambwe, naye eri ggwe bulungi bwa Katonda, bw'onoobeereranga mu bulungi bwe, naye bw'otoobeererenga mu bwo, naawe oliwogolwako, era nabo bwe bataliremera mu butakkiriza bwabwe, baliyungibwa ku kikolo, kubanga Katonda ayinza okubayungako nate. Kuba obanga ggwe wawogolwa ku muzeyituuni ogwali ogw'omu nsiko mu buzaaliranwa, n'osimbibwa mu muzeyituuni omulungi obutagoberera buzaaliranwa, abo ab'obuzaaliranwa tebalisinga nnyo okusimbibwa mu muzeyituuni gwabwe bo? Okusaasira kwa Katonda eri bonna. Kubanga saagala mmwe abooluganda obutamanya kyama kino, mulemenga okubeera ab'amagezi mu maaso gammwe mwekka, ng'obukakanyavu bwabeera ku Bayisirayiri, okutuusa ab'amawanga lwe balituuka mu kutuukirira kwonna, era bwe kityo Abayisirayiri bonna balirokoka, nga bwe kyawandiikibwa nti, omununuzi aliva mu Sayuuni, aliggyawo obutatya Katonda mu Yakobo. Era eno y'endagaano yange nabo, bwe ndibaggyako ebibi byabwe. Okusinziira mu Njiri, be balabe ba Katonda ku lwammwe, naye okusinziira mu kulondebwa, baagalwa ku lwa bajjajjaabwe. Kubanga ebirabo n'okuyita kwa Katonda tebyejjusibwa. Era nga mwedda bwe mwali abajeemu eri Katonda, naye kaakati musaasiddwa olw'obujeemu bwabwe. Bwe batyo nabo kaakati bajeemu, balyoke basaasirwe nga mmwe bwe mwasaasirwa. Kubanga Katonda yasiba abantu bonna mu bujeemu, alyoke asaasire bonna. Okutendereza Katonda. Obuziba bw'obugagga obw'amagezi n'okumanya kwa Katonda tomanyi bwe buli. Emisango gye nga tegikeberekeka, n'amakubo ge nga tegekkaanyizika. Kubanga ani eyali ategedde ebirowoozo bya Mukama? Oba ani eyali amuwadde amagezi? Oba ani eyali amuwadde ekirabo alyoke amuddizeewo? Kubanga byonna biva gy'ali, era biyita gy'ali, era bituuka gy'ali. Ekitiibwa kibeerenga gy'ali emirembe gyonna. Amiina. Abaluumi essula 12. Obutuukirivu mu mbeera eza bulijjo. Okuweereza Katonda okw'amagezi. Kyenvudde mbegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda, okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu, entukuvu, esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. So temufaananyizibwanga ng'emirembe gino, naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mutegeere ebyo Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa era ebituufu. Okukozesa obulungi ebirabo Katonda by'agaba. Olw'ekisa kye naweebwa, mbeegayirira buli omu ku mmwe alemenga okwerowooza okusinga bwe kimugwanidde okulowooza, naye okulowoozanga nga yeegendereza, nga Katonda bwe yagabira buli muntu ekigera ky'okukkiriza. Kubanga bwe tulina ebitundu ebingi mu mubiri ogumu, naye ebitundu byonna tebirina mulimu gumu, bwe kityo ffe abangi tuli omubiri gumu mu Kristo, na buli muntu tuli bitundu bya bannaffe ffekka na ffekka. Era bwe tulina ebirabo ebitenkanankana ng'ekisa kye twaweebwa bwe kiri, tubikozesenga bwe tutyo, oba bunnabbi, tubuulirenga mu kigera ky'okukkiriza kwaffe, oba kuweereza, tunyiikirenga mu kuweereza kwaffe, oba ayigiriza, anyiikirenga mu kuyigiriza kwe, abuulirira anyiikirenga mu kubuulirira kwe, agaba agabenga awatali bukuusa,
Afuga afugenga n'okunyiikira, n'oyo asaasira asaasirenga n'essanyu. Okwagala kubeerenga kwa mazima. Mukyawenga obubi, munywererenga ku kirungi. Mwagalanenga n'okwagala okw'abooluganda, nga musukkirira mu kuwaŋŋana ekitiibwa. Mubeere banyiikivu si bagayaavu, nga muli basanyufu mu mwoyo, nga muweereza Mukama waffe. Musanyukenga mu kusuubira, mugumiikirizenga mu bunaku, munyiikirenga mu kusaba, mugabirenga abatukuvu bye beetaaga, mwanirizenga abagenyi. Musabirenga ababayigganya, mubasabirenga so temukolimanga. Musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka, mukaabirenga wamu n'abo abakaaba. Mubeerenga mu mirembe mwekka na mwekka. Temwegulumizanga, naye mukolaganenga n'abo abatalina bukulu. Temubanga b'amagezi mu maaso gammwe mwekka. Temuwalananga muntu kibi olw'ekibi. Mwetegekenga okukola ebirungi mu maaso g'abantu bonna. Obanga kiyinzika ku luuyi lwammwe, mutabaganenga n'abantu bonna. Temuwalananga mwekka ggwanga abaagalwa, naye waakiri musegulirenga obusungu, kubanga kyawandiikibwa nti, okuwalana kwange nze ndisasula, bw'ayogera Mukama. Naye omulabe wo bw'alumwanga enjala, muliisenga, bw'alumwanga ennyonta, muwenga ekyokunywa, kubanga bw'okola bw'otyo olimukumira amanda g'omuliro ku mutwe gwe. Towangulwanga bubi, naye wangulanga obubi olw'obulungi. Abaluumi essula y'e13. Okuwulira abafuga. Buli muntu awulirenga abakulu abafuga, kubanga tewali bukulu butava eri Katonda, n'abakulu abaliwo baateekebwawo Katonda. Awakanya obukulu kyava awakanya okulagira kwa Katonda, era ababawakanya balyereetako omusango bo bokka. Kubanga abafuga si baakutiisa abo abakola ebirungi, wabula abo abakola ebibi. Era oyagala obutatya mukulu? Kola bulungi, alikusiima, kubanga ye muweereza wa Katonda eri ggwe olw'obulungi. Naye bw'okola obubi, tya, kubanga takwatira bwereere kitala, kubanga ye muweereza wa Katonda, awala n'obusungu bwe ku oyo akola obubi. Kyekivudde kibagwanira okuwulira, si lwa kwewala busungu bwa Katonda bwokka, naye ne ku lw'omwoyo gwammwe. Era kyemuva muwa omusolo, kubanga be baweereza ba Katonda nga banyiikirira mu mulimu ogwo. Musasulenga bonna amabanja gaabwe, ab'omusolo musolo, ab'empooza mpooza, ab'okutiibwa kutya, n'ab'ekitiibwa kitiibwa. Ebigwanira eri muntu munno. Temubeeranga na bbanja lyonna eri omuntu yenna, wabula okwagalananga, kubanga ayagala muntu munne ng'atuukiriza amateeka. Kubanga amateeka gano nti, toyendanga, tottanga, tobbanga, teweegombanga, n'etteeka eddala lyonna ligattiddwa mu kino nti, yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Okwagala tekukola bubi muntu munne, okwagala kikuva kutuukiriza amateeka. Era mukolenga bwe mutyo, kubanga mumanyi ebiro, ng'obudde butuuse kaakano mu okuzuukuka mu tulo, kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga we twakkiririza. Ekiro kiyise, obudde bunaatera okukya. Kale twambule ebikolwa eby'ekizikiza, era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana. Tutambulenga nga tuwoomye ng'abali mu musana, si mu binyumu n'embaga ez'okutamiiranga, si mu bwenzi n'obukaba, si mu kuyomba n'obujja. Naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba. Abaluumi essula y'e14. Okwekuuma okwesittaza muganda wo. Naye atali munywevu mu kukkiriza mumusembezenga, naye temumusalira musango olw'ensonga ezibuusibwabuusibwa. Omulala akkiriza n'okulya n'alya byonna, naye atali munywevu alya nva zokka. Alya tanyoomanga atalya, era atalya tasaliranga musango alya, kubanga Katonda yamusembeza. Gw'ani asalira omusango omuweereza w'abeene? Eri Mukama we yekka gy'ayinza okuyimiririra oba okugwa. Naye aliyimirira kubanga Mukama waffe ayinza okumuyimiriza. Omuntu omulala alowooza olunaku olumu okusinga olulala, omulala alowooza ennaku zonna okwenkanankana. Buli muntu ategeererenga ddala mu magezi ge yekka. Alowooza olunaku alulowooze ku bwa Mukama waffe, n'oyo alya ku lwa Mukama waffe kubanga yeebaza Katonda, n'oyo atalya ku bwa Mukama waffe era yeebaza Katonda. Kubanga tewali muntu mu ffe eyeebeerera omulamu ku bubwe yekka, era tewali eyeefiira ku bubwe yekka. Kubanga bwe tubeera abalamu, tuba balamu ku bwa Mukama waffe, oba bwe tufa, tufa ku bwa Mukama waffe, kale bwe tuba abalamu oba bwe tufa,
tuba ba Mukama waffe. Kubanga Kristo kyeyava afa n'abeera omulamu, alyoke abeerenga Mukama w'abafu era n'abalamu. Naye ggwe kiki ekikusaliza omusango muganda wo? Oba naawe kiki ekikunyoomesa muganda wo? Kubanga ffenna tuliyimirira mu maaso g'entebe ey'emisango eya Katonda. Kubanga kyawandiikibwa nti, nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama, buli vviivi lirinfukaamirira, na buli lulimi lulitendereza Katonda. Kale bwe kityo buli muntu mu ffe alibalirira omuwendo gwe yekka eri Katonda. Kale tulemenga okusalira bannaffe emisango nate ffekka na ffekka, naye waakiri musale omusango guno, obutaleeteranga waluganda ekyesittaza oba enkonge. Mmanyi era ntegeeredde ddala mu Mukama waffe Yesu nga tewali kintu kya muzizo mu buwangwa bwakyo, wabula eri oyo akirowooza nga kya muzizo, kiba kya muzizo. Kuba obanga muganda wo anakuwala olw'emmere nga tokyatambulira mu kwagala, tomuzikirizanga lwa mmere yo, oyo Kristo gwe yafiirira. Kale ekirungi kyammwe kiremenga okuvumibwa, kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa, wabula butuukirivu na mirembe na ssanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Kubanga aweereza Kristo bw'ati asanyusa nnyo Katonda, n'abantu bamusiima. Kale bwe kityo tugobererenga eby'emirembe n'eby'okuzimbagananga ffekka na ffekka. Toyonoonanga mulimu gwa Katonda lwa mmere. Byonna birungi, naye kinaabanga kibi eri oyo alya nga yeesittala. Kirungi obutalyanga nnyama newankubadde okunywanga omwenge newankubadde okukolanga byonna ebyesittaza muganda wo, oba ebimunyiiza oba ebimunafuya. Okukkiriza kw'olina beeranga nakwo wekka mu maaso ga Katonda. Oyo alina omukisa ateesalira musango mu kigambo ky'akakasa, naye oyo abuusabuusa azza omusango bw'alya, kubanga talya mu kukkiriza, na buli ekitava mu kukkiriza kye kibi. Abaluumi essula y'e15. Okuyambagana mu bunafu bwaffe. Era ffe abalina amaanyi kitugwanidde okwetikkanga obunafu bw'abo abatalina maanyi, so si kwesanyusanga ffekka. Buli muntu mu ffe asanyusenga munne mu bulungi olw'okuzimba. Kubanga era ne Kristo teyeesanyusanga yekka, naye nga bwe kyawandiikibwa nti, ebivume byabwe abaakuvuma byagwa ku nze. Kubanga byonna ebyawandiikibwa edda byawandiikibwa kutuyigiriza ffe, bwe tutyo mu kugumiikiriza n'olw'okuzzibwamu amaanyi ebyawandiikibwa tubeerenga n'essuubi. Era Katonda w'okugumiikiriza n'okusanyusa abawe mmwe okulowoozanga obumu mwekka na mwekka mu ngeri ya Kristo Yesu, mulyoke muwenga ekitiibwa Katonda, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, n'omwoyo ogumu n'eddoboozi limu. Enjiri eri ab'amawanga. Kale musembezaganyenga mwekka na mwekka nga Kristo bwe yabasembeza mmwe olw'ekitiibwa kya Katonda. Kubanga njogera nti Kristo yali muweereza w'abakomole olw'amazima ga Katonda, okunyweza ebyasuubizibwa eri bajjajja, era ab'amawanga balyoke bawenga Katonda ekitiibwa olw'okusaasira, nga bwe kyawandiikibwa nti, kyennaavanga nkutendereza mu b'amawanga, era nnaayimbanga ku linnya lyo. Era nate ayogera nti, musanyuke mmwe ab'amawanga wamu n'abantu be. Era nate nti, mutenderezenga Mukama mmwe ab'amawanga mwenna, era ebika byonna bimutenderezenga. Era nate Isaaya ayogera nti, waliba ekikolo kya Yese, era ayimirira okufuga ab'amawanga, mu ye mwe mulibeera essuubi ly'ab'amawanga. Era Katonda ow'okusuubirwa abajjuze mmwe essanyu lyonna n'emirembe olw'okukkiriza, mwe musukkirirenga mu kusuubira mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Obutuukirivu bwa Katonda mu kuyigiriza kwa Pawulo. Ensonga eyawandiisa Pawulo n'obuvumu. Era nange nze ntegeeredde ddala ebyammwe, baganda bange, nga nammwe bwe mujjudde obulungi, mujjudde okutegeera kwonna, nga muyinza n'okubuuliragananga mwekka na mwekka. Naye neeyongedde okuguma katono okubawandiikira, nga mbajjukiza nate olw'ekisa kye naweebwa Katonda, nze okubeeranga omuweereza wa Kristo Yesu eri ab'amawanga, nga mpeereza mu bwakabona enjiri ya Katonda, ssaddaaka y'ab'amawanga eryoke esiimibwe, ng'etukuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Kale okwenyumiriza ndi nakwo mu Kristo Yesu mu bya Katonda. Kubanga siryanganga kwogera kigambo kyonna wabula Kristo bye yankoza, olw'okuwulira kw'ab'amawanga, mu kigambo ne mu kikolwa, mu maanyi g'obubonero n'ebyamagero, mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Bwe kityo okuva mu Yerusaalemi n'okwetooloola okutuuka mu Iruliko, nabuulira enjiri ya Kristo. Bwe ntyo nduubirira okubuuliranga enjiri, awo erinnya lya Kristo bwe litayogerwangako, nneme okuzimba ku musingi gw'omuntu omulala, naye nga bwe kyawandiikibwa nti, baliraba abatabuulirwanga bigambo bye, era abatamuwulirangako balitegeera. Enteekateeka ya Pawulo
okukyalira ab'e Ruumi. Era kyennavanga nziyizibwa emirundi emingi okujja gye muli, naye kaakati kubanga sikyalina kintu kya kukolera mu nsi zino, era kubanga okuva mu myaka mingi nali njagala okujja gye muli, nsuubira okubalabako nga ngenda mu Esupaniya, era n'okunnyamba mu lugendo olwo, bwe ndimala okubalabako n'okusanyukira awamu nammwe. Naye kaakati ngenda e Yerusaalemi okutwalira abatukuvu obuyambi, kubanga ab'e Makedooni n'ab'e Akaya baasiima okuwaayo ebintu eri abaavu ab'omu batukuvu abali e Yerusaalemi. Baasiima okukikola, era ddala balina ebbanja gye bali, kuba obanga ab'amawanga bagabana ku mikisa gy'Abayudaaya egy'omwoyo, nabo basaana okugabana nabo ebintu eby'omubiri. Kale bwe ndimala ekyo, bwe ndibakwasiza ddala ebyo ebyampeebwa, ndivaayo ne mpitira ewammwe okugenda e Supaniya. Era mmanyi nga bwe ndijja gye muli, n'omukisa gwa Kristo nga gutuukiridde. Era mbeegayiridde abooluganda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'okwagala kw'Omwoyo, okufubiranga awamu nange mu kunsabira Katonda, ndyoke mpone mu abo abatawulira mu Buyudaaya, n'okuweereza kwange kwe ntwala e Yerusaalemi kusiimibwe abatukuvu. Olw'okwagala kwa Katonda, ndyoke njije gye muli n'essanyu, mpumulire wamu nammwe. Era Katonda ow'emirembe abeerenga nammwe mwenna. Amiina. Abaluumi essula y'e16. Okulamusa. Mbanjulira Foyibe mwannyinaffe, omuweereza w'ekkanisa ey'omu Kenkereya, mulyoke mumwanirize mu Mukama waffe nga bwe kigwanidde abatukuvu, era mumuyambe mu kigambo kyonna ky'alyetaaga okuva gye muli, kubanga naye yennyini yayamba bangi, era nange nze nnyini. Munnamusize Pulisika ne Akulo abaakolera awamu nange mu Kristo Yesu, abaawaayo obulago bwabwe olw'obulamu bwange, besseebaza nze nzekka era naye n'ekkanisa zonna ez'Abamawanga. Munnamusize ekkanisa ey'omu nnyumba yaabwe. Mulamuse Epayineeto gwe njagala, kye kibala eky'olubereberye eky'omu Asiya eri Kristo. Mulamuse Maliyamu eyabakolera mmwe emirimu emingi. Mulamuse Anduloniiko ne Yuniya ab'ekika kyange, era abaasibirwa awamu nange, ab'amaanyi mu batume, era abansooka okubeera mu Kristo. Mulamuse Ampuliyato gwe njagala mu Mukama waffe. Mulamuse Ulubano akolera awamu naffe mu Kristo, ne Sutaku gwe njagala. Mulamuse Apere akkirizibwa mu Kristo. Mubalamuse ab'omu nnyumba ya Alisitobulo. Mulamuse Kerodiyoni ow'ekika kyange. Mubalamuse ab'omu nnyumba ya Nalukiso abali mu Mukama waffe. Mulamuse Terufayina ne Terufoosa abaakola emirimu mu Mukama waffe. Mulamuse Perusi omwagalwa eyakola emirimu emingi mu Mukama waffe. Mulamuse Ruufo eyalondebwa mu Mukama waffe, ne nnyina ye mmange. Mulamuse Asuntuliko, Fulegoni, Kerume, Patuloba, Keruma n'abooluganda abali awamu nabo. Mulamuse Firologo ne Yuliya, ne Lewu ne mwannyina, ne Olumpa n'abatukuvu bonna abali awamu nabo. Mulamusagane n'okunywegera okutukuvu. Ekkanisa zonna eza Kristo zibalamusizza. Ekisembayo. Era mbeegayiridde abooluganda, mutunuulirenga abo abaleeta ebyokwawukanya n'ebyokwesittaza ebitali bya kuyigiriza kwe mwayiga, mubeewalenga abo. Kubanga abalinganga abo si baddu ba Mukama waffe Kristo, naye ba mbuto zaabwe bokka, era n'ebigambo ebirungi n'ebyokunyumya obulungi balimbalimba emitima gy'abo abatalina kabi. Kubanga newaakubadde obuwulize bwammwe bumanyiddwa bonna ekindeetera okubasanyukira mmwe, naye njagala mmwe okubeeranga ab'amagezi mu ebyo ebirungi, naye abeewala ebyo ebibi. Era Katonda ow'emirembe alibetenta Setaani wansi w'ebigere byammwe mangu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga nammwe. Timoseewo akolera awamu nange abalamusizza, ne Lukiyo, ne Yasooni, ne Sosipateri ab'ekika kyange. Nze Terutiyo awandiise ebbaluwa eno mbalamusizza mu Mukama waffe. Gayo ansuza nze n'ekkanisa yonna abalamusizza. Erasuto omuwanika w'ekibuga abalamusizza, ne Kwaluto ow'oluganda. Ekisa kya Mukama waffe Kristo Yesu kibeerenga nammwe mwenna. Amiina. Ebisembayo. Era oyo ayinza okubanyweza ng'enjiri n'okubuulirwa kwa Yesu Kristo bwe biri, ng'ekyama bwe kibikkuddwa ekyasirikirwa okuva mu biro eby'emirembe n'emirembe, naye kaakati kirabise ne kitegeezebwa amawanga gonna mu byawandiikibwa bya bannabbi, nga bwe yalagira Katonda ataggwaawo olw'okuwulira okuva mu kukkiriza. Katonda ow'amagezi omu yekka
aweebwenga ekitiibwa mu Yesu Kristo emirembe egitaggwaawo. Amiina.